Sanyu Jerere muchala amanyiddwa nga Grace Khan akamwenyu kamweyongera bweyongezi ku matama oboli awo nkwanirizako ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Era nenkwebaza emirimu gy'otuusako engalo kansi bwenti oboli awo mukama yakugulidde ddenzigi z'olunaku luno gitambula bulungi weewaawo. Omukyala amanyiddwa nga Grace Khan munnanga oluvannyuma lw'okuyita mu byonna eby'ennaku ebiseera byazzenga alaba ne byayitamu munnanga ekyadda kyafunye akamwenyu ku matama era nga kati byatandise okubeera nga afulumya abitandise okumusanyula ye ng'omuntu n'abo bonna abamuwagira akutte bebi woyo gwolabera na promising anti anytime from now agenda kuba atulaga ku bebi we wawo atuuse sofa. Ajjukira nti omukyala ono abadde nnyo mu mbiranye n'omwami nakati ezitannaba kubeera nga ziggwa amanyiddwa nga Prince Omar. Prince Omar bwe yali yeegaana omwana ono oluvannyuma akatambi akasembeyo okufuluma oba okuwulirwa ate nga kalaga nti ku phone call emu Prince Omar yaliko n'omukyala ono Grace Khan nga bakkaanya ku ky'omwana ono before nga tannaba na kuzaalibwa nga n'olubuto alukyali lutototo oba oliawo. Amawulire ge tufunye enkya y'olunaku olwaleero galaga nti Grace Khan ye Sanyu Jerere biri yabivuddeko dda teyeetaaga kumanya ani taata w'omwana era teyeetaaga na kwagala buyambi bwonna okuva ku sayidi ya taata so nga ate Prince Omar naye yavaayo n'abeera ng'oba oliawo akkiriza nti kituufu omwana we era n'asaba okusonyibwa. Ndowooza oba oliawo teyakusaba mu lwatu eyo gye babeera ababiri awo omanya Viki obukakafu bwe buba butono ku ggulu eryakuleetedde era that's why ateekako akagambo ako naye nga Grace Khan ngenda kuba nkwaka video kano naye nga sinakakuukalabe omanye kiki kyagenze maaso n'okukoonako kankujjukize nti Biva Organic asangibwa ku Access Building. Ono nno ye musawo awa ddagala era nga eddagala lya kuguza oba eddagala lya kujjanjabisa ddagala lya butonde eritalina bulabe ery'omubiri gwo. Akasente tekaba kanjinji, akasente akavumula endwadde ngera bw'omanyi omusawo omutuufu yenna asooka kufa nnyo ku bulamu bwe than okufa ku expenses azogenda okumala nga ojjanjaba obulwadde. Kale n'olwekyo akukubiriza nti toyingira mwaka mupya n'ebirwadde byo ebikadde. Gwe yingira omwaka omupya nga Dr. Richard Ssenjoba akulagiridde nti omwaka ogenda gumalako bulungi bw'onaalya emmere bweti okusinziira ku mubiri gwo gulyakitinga bwe guti singa oba okozeseza kino n'ekino. Ate ye kati akugamba twala ekirwadde kyo akikuterekere awo mu Biva Organic then ye akuweemu obulamu obw'omwaka omulamba ogende ng'odalya budalya. Kale n'olwekyo Access Building Lubaga Road eyo esangibwawo ku Nkulungo Emmengo ku Nkulungo ya Kabaka Emmengo. Kati okwata ku luguudo oludda e Kampala ojja kuba olengera bulungi ekizimbe ekiriko tails nga wakava ku mafuta agasooka kye bayita Access Building. Kati ku ground floor ojja kuba olaba ekifo kinyirivu bulungi ate era tekitiisa maaso wewe bayita ku Biva Organic Natural and Healthy Products. Songa Grace Khan bannange essanyu lyalina asinza kubeera nga ndikulojjera wabula okujjako gwe kennyini okulikuwa n'olyerabirako. Nja kusaba comment yo giteeke wansawo ng'ombuulira kiki ddala Grace Khan ekimutannudde okulowooza nti taata w'omwana ne bw'aba taliiwo omwana ono ajja kusobola okumulabirira n'okumuwa ebyetaago bye byonna. Mu comment section yawo wansi njagala onteera obubaka bwo. Virginius at songwriter out a Genius Productions. I sign out kakano ka video. Esanyulo muchala wabanga bufumbo chabanga chipo kutibira kurucha n'abazadde babatwalanga ne kundagu bakuwekola nafune ya mutwala nazikuna bawala bakulanga nesenga namubulira embeera z'obuvumbo wano tokola bwoti wanokola bwoti mwana watwewe byaggwawo bayonzine bayonsya guno omukwano gw'omwana gundi byokusala kujagana nga tobakinga. Hi guys. Bayonsabula amazina jagana ngazala kuza guno omukwano gwairo nagundi byokusala kujagana Zara kujagana idodoro okudono. You guys don't know. I'm actually with Grace Khan. Banago mwananyu
as beautiful as she is. Singa mumulabako wali omulungi. And I know, I feel like crying.